Focus 360 la final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga. Olunaku olwaleero ndire honorable to be oba honorable Lukanga. Honorable Lukanga. Njagala obuze kubakola ku final channel. Twemanyinde ne banga ddene wadde sheno yesoose okubeera nga obeerako ku final channel omulundi ogusooka. Olw'ensonga ez'enjawulo naye olunaku olwaleero njagala obuze ku balabi baffe tumanya tuyinza okutambula ffenna ebbanga ddene. Abatulaba okusinziira mu bitundu eby'enjawulo mwebale nnyo kubanga gye muli, mwebale nnyo kubanga mwekuumidde ku final channel 360. Focus 360. Focus 360. Esebo. Ndowooza n'omwana oli akayimba we yakajjaawo. Kabaka. Kisoboka okuba. Kinsaha. Kuba Focus 360 yatandikira wano ngendo owulira naye kubye tyu. Kyuka mu 360. Ayina okubanga yakajja wano ku. Omanya abayimbi oba abayiiya bangu oyinza okwogera statement ye n'agijjamu emboozi. Ate n'agifunamu na sente namba. N'agi owningira ddala nga ye. But concept nungi 360 natunuulira ensi yonna nga olaba globe. Ensi yonna nga bweri. Zanero amanya nze Musanje Moses Lukanga. Nze chairman wa NUP mu district y'e Buyika. Era nga nze nsuubira agenda okukwatira abantu b'enjeru flag mu kalulu ke tugenda mu mwaka 2026-2031. Nze siri muwagizi wa Kyagulanyi omuntu. Ndi muwagizi wa Kyagulanyi endowooza. I'm not a supporter of Bobi Wine the man. I'm a supporter of Bobi Wine, Robert Sentamu Kyagulanyi, the idea. Oba the ideology. Yonna kyonna gye political language. Abantu nabali abamu balowooza nti kakati nga bwe nze wano nze kwogera nsonga za Kyagulanyi. Nze mu 360. Ensi gye tulimu nga bwekola ki? Bweri. Nga bweri, nga bwenjiraba. Kati ndi wa mukisa nnyo okuba nti nno omuntu akutte omumuli ogw'ebyo byenzikiririzaamu olwaleero ye Robert Sentamu Kyagulanyi. Era ebigenda mu maaso mu Uganda ebisinga otuluma ate Kyagulanyi yasinga obyogera. So I am an advocate of change. Enfuga ennungi mu Uganda, economic empowerment, ebintu ng'ebyo. Nze chairperson wa NUP mu district y'e Buyikwe. Era ndi muna Uganda. Wafuuka ddi chairperson? Kati emyaka giweze ebiri. Ate nga nalondebwa. Okay. Nasooka kubeera chairperson wa municipality. Naye nga tuli eri mu people power 2018. Era tujja akalulu akawedde aka 2021 bajja okugaba kaadi nga nze chairman wa NUP mu Njeru municipality. Naye era kaadi nesigifuna. Nenda nasigala nkola emirimu gy'ekibiina kubanga ffe abamu tulwanirira Uganda abaana baffe gye bagenda owangaaliramu. Manyi ffe abasajja b'emukono. Omanyi ne Buyikwe yali mukono. Yali part of mukono. Ewamwe waffe erugazi ekitega ndooza rugazi ogimanyi kitega. Manyiwo bulungi nnyo. Kati nayo waffe kitega. Kati awo tuba mu Buyikwe. Kati ne tukomawo eno mu Kirowooza mukono municipality ewa Honorable Betty Namboozi awo na maternity na buti. So ab'emukono ndowooza ffe tulidde empanga olunaku olwaleero. Nga bulijjo tubatuusibwako Muna Herbal Mouthwash. Muna nga ke kadagala akagenda okuyamba gwe alina obuzibu bw'amannyo, amannyo ganyenyera, amannyo gaguba, olwa ekiswa ekibi mu kamwa, oli ebinyogogo ebyobyokya n'owulira bubi nnyo. Muna ye musawo gwenkuzigirira. Muna ddagala lyakakasibwa National Drug Authority era nga lisangibwa mu supermarkets, clinics, drug shops ne pharmacy ez'enjawulo wano mu ggwanga Uganda. Nawali emitala w'amayanja Muna Herbal Mouthwash gyali we batuusiza ebintu bya Bannayuganda. Ate era osobola n'okumutumya ku nnamba y'essimu gy'olaba wansi awo etambula. Solange Women Syrup. Solange nga gwe omukyala alumizibwa mu menstrual periods zo. Jjukira menstrual periods za buli mwezi kitegeeza obulumi obwo bakutte busobola okutaataaganya buli mwezi. Naye Solange Solange Women Syrup yajja okubeera nga agoba obulumi obwo ng'era endagiriro w'ogiraba ate kuba mulongoosanamu ajja 3 in 1 ntegeeza ki
abeera ne Solange yennyini gwonywa akacupa then bakwongereramu ne paadi gwe omukyala ate ne packaging ya mulembe. It's very comfortable nti osobola okutambula nayo gwe omukyala oba omuwala oba omuzadde osobola okugulira muwala wo oba mukyala wo oba bakyala bo oba omuyisiraamu n'oba omusajja omuganda omutuufu oba omufirika obulumi obwo nobanga obugoba Solange ng'endagiro weeri. Biva Organic eno yo nga ejjanjabisa ddagala lya butonde. Dr. Ssenjobe asangibwa wali kwa Mukasa Road. Kabaka njagala nga otunudde mu Bulange kalina eya green. Musawo yekka gwe mmanyi alina eddwaliro ezimbe nga ddamba nga lijjanjabisa bya butonde. So buli kyoba olina osobola okgenda ewa Biva Organic oyo n'abeera nga asobola okuyambako. Then Haji Yasin Kiza musomi waddwa kwa n'ebizibu ebyenjawulo naawe osobola omukubirako ku namba y'essimu gy'olabawo wansi. Olunaku olwaleero ndi ne Mukululukanga waliwo akatambi ke nakulabako awe mabeganga nga mwetwala ku muganda waffe Hope Mukiibi nga mwetwala ne mukwano gwange yani ono yali wa DP Sewandaji she yali ekomye wakati nakalabako kilipu katondo simanyi oba sho yamala neggwayo teyaggwa yakomawo omusajja omukulu yatambula n'agenda naye n'agamba leero Lukanga walabika akutte waluma. But anyway I loved the composure. Nti buli muntu wosigala nga gwe you are composed or seated kitegeeza information oba ogirina era nga si yakoleekaana si yakukaka. So olunaku olwaleero tugenda kutunula ku nsonga ez'enjawulo agala tutunuleko ko mu kamyufu aka NRM oba akamyufu akatambula kuba kati wasigadde omwezi guwera tegukyawera okubeera nga kati buli kibiina kikutte kaadi. Nuupu yatugamba nga 28 omwezi guno buli omu ajja kuba amanya afunye kaadi n'atagifunye. Obubiina bungi bagambe ebibiina naye obumu butono nnyo. Ebibiina n'obubiina butongozeddwa mu ngeri emu oba endala naye buli omu alinze kamyufu ka Nuupu kugamba Nuupu erina gwesudde twerondere kubanga kati NRM nayo yesinga Nuupu emanye ani gwe bantaddeko. Omanyi we tuba tusamba omupiira tutera egwa ebibinja waliwo tiimu weesalawo n'eba yakubiri yeetaasa ow'amaanyi wali ajja kati aba NRM bonna bali mu kutya ani gwe bampa ate nga bebagamba nti Nuupu yayingidde mu kamyufu k'NRM nerondayo abanafu bo bamale baleete. Twawuliddeko statements ezo ezimu ku TV so tugenda kuba tutunulawaawo then ne system ya Nuupu eno nga tumaze okulaba ya NRM y'okusimba mugongo challenge zereese. Nuupu luli it was a new pattern oza gwali mwezi gumu whatever happened we just accepted. This time round eri put to test. Ku mulundi guli yaleeta abantu abamu bakyuka mangu abamu ne bayelimbika nga bwe twalaba bakaga bwe bagamba nga beeyogerera bennyini nti nze nali weeri naye ne ŋŋamba sijja kuyitawo kanyambala omujoozi. So ku mulundi guno n'obudde obutwaliddwa tusuubira nti Nuupu kijja giwa advantage okutunulira ddala enkaliriza erondo oyo yennyini asaanidde Nuupu then tutunuule ani anakkiriza kuba twalaba wano ku Kanalu Koole Kawempe abamu baamala ne bagamba twagenze ku bantu biki kitoleese bantu but era akalulu we kaggwa ne mu kulangirira obululu twalaba nti system yali ekoze kyeyalina okubanga ekola ekituufu kyali okukola. So tugirinda omulundi omulala then tutunuleko masaka tutandikirawo katandikire mu kamyufu tetujja kulandagiriza nnyo bantu. Akamyufu k'NRM wakalaba otya ne petitions ezeeyongedde okubeera nga zijja n'obujulizi obwebwebwako ne violence eyalimu naye nga tetwawulirangako wadde poliisi ng'egyogerako ng'obulamu bwagenda obw'abantu abamu. Sebo neyanziza naye kkiriza nga sinabagenda ku mulamu ogwo nsooke nzijukize bannayuganda abatulaba nti muganda waffe Akireewo Kivumbi ali mu kkomera ali mu kkomera nti kiteeberezebwa wamu ne Edi Mutwe wamu ne General Gaddafi bateeberezebwa nti babba akasimu ak'amapeesa
ne kiteeberezebwa nti baakuba munnamawulire ne kiteeberezebwa nti bamubako emitwalo 12 naye bali mu ki nawulirako oba n'ekisweta kadikaani kya mutwalo gumu n'enkumi 2 bali mu kkomera kati basukka mu myezi 4 muganda waffe Eddie Mutwe empisa gye bamuyisaamu buli munnayuganda yagiraba toweesunga oba toyinza kyagaliza kibeere ku mwana wa kabe bwamugjawo toyinza kyagaliza kibeere ku munnamawanga mulala yenna omwana wa muntu yenna naye nga kiteeberezebwa ebintu bye babba tebisukka mitwalo 2 kaakati oli atulaba ayinza okubuuza nti bikwataganirawa n'akamyufu KNRM akamyufu KNRM kabaddemu okubangana amasasi akamyufu KNRM omukyala w'Ekamuli yafiiriddwa bbaawe baadde omuyita Sowedi ne kaadi n'atagifuna ne bbaawe nga bamukoze eki ng'afudde naye teriyo baayokya n'amamotoka neewasa kikuba eno abantu baafa omusajja yakuba mu n'amasasi akalulu kagenda okuggwa ng'eyakubye amasasi emmundu yo akyagirina ne gobasse nga eri bamukubidde ekyoto bagende bamukole ki bamuziike kikulaga Uganda ey'enjawulo gye tukola ki gye tulimu nalabye omukulu Kiwanda abadde nga no yeeyita namba 2 mu Buganda wano mu NRM naye yagambye abasajja bakifeesi bamusazeeko ne bamugamba ggwe ffe baatupangisizza bakama abo be baatupangisizza tujje tukole ki tukubira abalonzi bo balinamu ku mpisa kati ffe tuzze kubakuba baterere mu ki baterere mu layini naye nga yeeyita namba 2 mu NRM mu ggwanga lyonna. That was yesterday ku barometer. We yagambye nti bajja ne bamugamba baatugula kubakuba neffe tukulabye nga abalonzi bo tebalina buzibu twagala otuweeyo ko kase tuleme kuba sindi tuleme bakuba tubakuba empola tugenda bakuba mpola ye namba 2 mu NRM mu Buganda wano. Settlement eyo yaneewunyisiza nange kikuwadde ate naye mufoti obagamba nti mubeerawo n'ayita poliisi bakwate n'ajjayo milioni 2 n'abagamba kakati mbawaddeko 2 akalulu bwe kumunaba kawedde temukubye bulungi temukubye nnyo ngenda bongera 3 ayenda akobye okutegeera kikulaga Uganda gye tukola ki gye tulimu gwali eyo atulaba agamba nti tuli munnabyabufuzi ye Uganda gyoyagala okuwangaaliramu nga Eddie Mutwe ali mu kkomera olw'okuba abantu 6 bajiddwa ku bamama baabwe bajiddwa ku bakyala baabwe bajiddwa ku famire zaabwe bajiddwa ku mikwano gyabwe bajiddwa mu maka gaabwe olw'emitwalo 2 abantu 5 naye eriyo abassa abantu eriyo be bapangisizza bajje bakube bannayuganda naye nga ne be bazze okukuba balina kukwata ku ssente babaweeyo baleme bakuba si baleme bakuba baleme bakuba nnyo ye Uganda gye tukola ki gye tulimu kakati ebyo byonna byabadde mu kamyufu kaki KNRM twebuuze bannayuganda nti mazima ddala eyo Uganda gye twagala okulekera abaana baffe ng'oli ajja kujja kuba abaana bo abagambe nti ngenda bakuba naye mumpe ku ssente sijja bakuba nnyo kubanga kyekikola ki kyekitegeeza so naawo nze nandibadde ndowooza nti enkola ya NRM eyo si enkola ennungi gye twandibadde twagala okuwangalizaamu ebyobufuzi byaffe kubanga ebyobufuzi gwali eyatudde atulaba si bya Zanero si bya Lukanga si bya Wambi si bya Kyagulanyi si bya bibyo bi affectinga gwe si watebinkwatako si watebinkwatako kuba okulonda ekugga government yonna ebeewangudde etufuga ng'abannayuganda tefuga ko ba NRM tefuga ko ba eki ba NUP ba UPC so evuga bannayuganda mu bufunza akamyufu ka NRM kakusiigira ekifaananyi buti abafuga Uganda bwe batamanyi bya bufuzi 1 oba ebyobufuzi bye bafugiramu Uganda bo biina benefitinga bo si bannayuganda enda kuwa ekyokulabirako nti NRM mu kulonda kwa kamyufu kaayo yaddidde ebifo bya Uganda ebiri mu Buganda nebiwa abantu 9 ku 10 nga si Baganda abavudde mu kamyufu ka NRM
saagala omuntu ankotinga nti I'm being a tribalist. Naye buli region erina abantu baayo abagibeeramu. Abantu abeewulidde akamyufu mu NRM tebava mu region yaki ya Buganda. Nga n'abamu ku bafunye akamyufu ako bwe bafiirwa mu nsi babaziika ku nsi za muliraano. Lwaki ntaddewo attention nyingi awo weebuuze nti akamyufu kano kagenderedde ku kulonda bakulembeze oba ku dictating abani bagenda bakulembera? Simanyi oba ensonga yange ogifunye. Ngezaako. Kagenderedde kulonda bakulembeze ba mu bitundu ebyo oba ku dictating abani bagenda kulembera. Kwegamba kali predetermined already. Oba ensonga njireke. Nja kusooka njikomyawo. Njirekere abatulaba bo bajja kujebuuza bayongero je expoundinga. Akamyufu kenare mukongero tulaga lwaki twetaaga okwenyigira ennyo mu byobufuzi by'ensi yaffe. Nti buli tubirekera abantu abatamanyi bya bufuzi abatakebejjeddwa nnyo awoluno nkomparinga ne NUP fe system gye tuli mu kuyitamu okulonda abakulembeze baffe n'okomparinga ne ya NRM. Nti nno abafuzi bano abakulembeze kana akamyufu ka NRM ke baleese bekaleese olwaleero aliyo gwatulaba kubamu kuba minisita ba Uganda ye Betty Amongi leka speaker waliwo omulala ye Betty Amongi wali Amongo ne Amongi loza bombi mwebali naye omu ye speaker omulala ye minisita w'ekikula ky'abantu yagenze n'agamba nti bana Uganda tugenda tandika okubasolozaako sente z'okuzimba amalwaliro. Lwaki muwaayo sente mu kyaki? Lwaki mugenda ne mukola bu birthday party? Lwaki okuziika bwe kutuuka nga musonda ne musonda n'okusonda abantu ne mubaziika mu ntaana za tayiro? Kakitegeeza tugenda tandika oyisa akabbo musonde sente z'okuzimba amaki amalwaliro n'amasomero. Olwo omusolo gwaffe gwe tuwa ne gubanga kukola ki? Lwaki ntuuse ku ebigambo ebyo byayogedde nti NRM bw'eba esengejja abantu beetuleetera okutukulembera teronda bagezi. Ye ina ekikula ky'omuntu gwekola ki gweyagala. System ya NRM eno gyeyitamu nkugambye ekubisa abantu emiggo yettisa abantu kubanga bafiiriddemu ne result zeetuwa nti kakati tukulete Betty Amongi wuuyo atandise kubuuza bannayuganda mbu lwaki musonde entaana eza tayiro kati musonde n'amaki n'amalwaliro. System eyo tetuwa bagezi kati system etuwa abagezi ya NUP. Ng'ebibiina ebirala bigamba eyo teba democratic. Bo bakole eyaabwe. DF naye aba ADF nabo batulaga engeri gye bagenda okulondamu abaabo. Babayita ba DF. Baki? DF, si ADF. Anti bigenda n'ebimbuzaabuza bo bennyini beyita ba ADF ku luli ngambalabu. Kati naye beyita ba ADF ne DFCU. Ne DFCU. Kyali kipya. So kati esystem ya NRM eyo tegenda tuwa abakulembeze bagezi. Esystem egenda tuwa abakulembeze abalungi ye NUP ya NUP gye tukola ki gye tulikozesa. Olina okukiikinga ku intellectual ability y'omuntu nti ddala ono Lukanga y'anaakiikirira ebirowoozo by'abantu b'enjeru. Era mpagi ki kwakoze eki? Live example esinza okusembayo y'example ya Nalukoola. Okufuna Nalukoola omu okwata ababaka ba NRM bonna 360 baba bali 4 bameka n'obeetolola mu buntu n'onoonyaamu Nalukoola omu bw'ati n'akubula. Ontegedde? So akamyufu ka NRM katuwa wa Uganda gye tutayagala kulaga ng'ensi. Akamyufu ka NUP ne katulaga nti abakulembeze abalungi abalimu ensa olina kubakebera ability zaabwe buki bye bagenda okukola. Ekyokubiri nze nsaba president wange nakimusaba dda kati nkozesa mukisa guno gwa ku 360 final channel 360 okwongera omusaba nti tuongere okwongezaayo olunaku lwe tugenda okugaba kaadi za NUP. Ate lwaki? Kubanga abasajja
ab'obubiina buno obutonotono obulala buno obukutte Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Tanzania awulidde omuvule we yagamba yagambye atya nti omuvule muti mugumu kibuyaga ne bwakuuta ntya embuyaga ne bwekuute ntya webeesitudambuleera mu bbanga eyalukanga ng'egenda na jiuze egiteeka eri esebu omuti omuvule gwo tegwenyenyako wadde akakoola anti ensobi gy'alina omwami oyo ensobi gy'alina alowooza akabonero ke k'amaanyi. Omuntu akutte akabonero ako yabeera owaki ow'amaanyi yabeera ow'amaanyi. Kakati omuti ogwo emirandira gye gulina gwabba mibbe kitegeeza si mugumu tegunywedde kuki. Ekizibu si kyagamba nti nonze nzize na muvule ate onaze nambuleera nedda. Gwe azze n'omuvule ogwo ebikolwa byo bifaanana bitya. Nja kujjukiza Mpuuga n'abatulaba abalaba Final Channel eno mwe tugabirako information abantu basobole oyigirako nti empisa yo tekiringa kyapa nti okireka waka oyita nakyo buli woolaga. Kakati bw'ona agenda mu ambuleera ng'empisa yo mbi ambuleera ejja kugwa. Bw'ona agenda mu muvule nga wagendayo nga wasinziira kubba ssente za bannayuganda omuvule abantu tebajja kugulabawo bajja kusalamu embaawo bagenda gusalamu embaawo immediately ate bwe nagusalamu embaawo tebajja naguziika mu bantu gukolamu keesi anti bagamba nti ate eno keesi ono gye mugiddemu yajja n'ebibbe. Kakati omusajja Mpuuga kyalina okumanya nti omuti gwe ye wadde muti muvule ekituufu gw'amaanyi naye ye mwennyini azze n'omuvule agiddemu ssente z'abaana baffe ezaali zirina okubajjanjaba agiddemu ne ssente z'omuwi w'omusolo ezitalizimenti kubeera zizi. Kati abantu omuvule tebajja gukola ki gulaba era ambuleera y'amaanyi wadde terina mirandira mu ttaka naye ng'eri kungulu bweti y'amaanyi okusinga omuvule ogulina emiki emirandira mu ttaka. Ye mwennyini Mpuuga yafudde omuvule omunafu si bannayuganda. Ate njagala nakino akiyige nti tagenda fuuka w'amaanyi buli lunaku wabeera ng'alumba Kyagulanyi tekigenda mufuula w'amaanyi kubanga ne Kyagulanyi okufuuka ow'amaanyi teyasooka kukakanya Dr. Kizza Besigye teyatuuka kukakanya Mugisha Muntu teyasooka kukakanya Ssemujju Nganda. Kati ye Mpuuga tubadde nga munaye tulowooza abantu abo ebyobufuzi babimanyi kumbe tebabikola ki. Tubadde nga tubatiisa maaso olw'okuba basiiba mu makanzu basiiba mu makooti naye nga si bantu baki. Naye mu bufunze ekibiina kyaffe nkisaba bwe kiba twetaaga n'okwongerayo olunaku lwe tunaagaba kaadi twongereyo abasajja abo ab'emivule abo abasajja ab'ensaniya balinze atafune kaadi ya Nuupu bamuwe ki obubudamo nti jangu eno. Ekyo kitegeeza ki wabanga alemeddwa kuba simanyi be muvuganya ku kaadi mulinga bameka oba ewammwe olowooza balinga bameka abantu kale buli kifo tubalireko nti no kiriko abantu ono average basatu abavuganya kuba ekawembe twalaba baali 10 waliwo n'ebifo ebirimu abantu 12. Kati kitegeeza ki omuntu aze okukima kaadi ekibiina ne kyekenneenya n'abanga ye ali wiringi okukuloosinga ku bibiina biri nfo kyogamba kansigale mu kibiina kino enzikiriza gye nzikiririzaamu nsobole okulinda taani yange because we only need one leader. Kituufu. Kati tubaza average nti ono average buli post katugiwa abantu basatu twagalako omu omuntu oyo waaba agenze aba ekibiina kiba tekimuwonye buwonyi. Ekituufu ekibiina kiba kimuwonye ekyo kikuwa ekifaananyi ekinene ku politics wa Uganda nga bw'ali. Abantu tafa ideology gyayimiriddeko bakibiina kye giyimiriddeko tafa ku mpagi za kibiina. Abantu bazze mu byobufuzi nga yafa kintu eki nze njagala genda mu parliament oba nkutte kubo ki oba nkutte kubo ki oba Nuupu empadde kaadi oba tempadde nze dina kubeera ku ballot paper. Kati ekyo kisukkako ne kubwa MP nekijja ne kubwa pulezidenti. Waliwo abazze ng'ekibiina bakirimu abantu 10 abantu 15 ne executive ye naye nga bw'ogamba nti no
kuba press conference oyita abawagizi bo bonna bonna bajje babeerewo nga tebasuka abantu 40 naye agamba njagala ba president waki era nga ballot paper agenda gibeerako etunuulira obubiina obuli eyo yagala kubako ku ballot paper yayagala kubeera ku ballot paper 1 afune diplomatic passport afune conference ezebulaya nga agenda kwegamba afune ekitiibwa kya simanyi president bazimba political profile yaabwe that is number 1. Number 2 kati ekyo kiri kuba president ne kuba MP. Ekyokubiri nti abasajja bano waliwo abatadde mu ssente ballot paper ejjule ki eyoba president ejjuleko ba candidate bangi obo kategedde eyaluli yaliko nga bameka kuba nzijukira nayo yali mpamvu bali mwenda nga woba onootiikinga wewategereranga atiikinze Kyagulanyi because nze ndi mulonzi atiikinga wakati kati atiikinga wakati akalulu ne katafuluma mu baafu abakawadde Kyagulanyi buli walabanga eyalondanga akalulu ne kayitako wakati ku baafu ng'omanya agenze wa Museveni kubanga habula yasembayo wansi ng'ate olina omuleeta wakati mu baafu osobole omutiikinga kandi ku luno banateekako kowogizinga olwaleero ekikoza General Museveni ekintu ekyo ddayo emabega mu 26 Abedi Bwanika bwe yaviirayo n'agamba nti Dr. Kizza Besigye tebakubbye kalulu General Museveni ayagala bw'anaagenda osweyalinga wali ng'alina gw'agenda naye agamba nti akalulu wamma wakawangudde ekyo bw'atyo bw'azaakikola kati azze ng'akozesa Bwanika paka Bwanika watuusa awantu n'agamba nange no njagala gendako mu parliament naye Museveni tantwala ate Kyagulanyi yakola ki yantwala so kati abo abantu abagenda okujja okubeera ku ballot paper bagenda kola ki eyoba president ne ba parliament so ekizibu ekiriwo tekiri mugamba nti nno nuupu waliwo abantu betayagala kuwa kaadi abantu abeesimbye mu average nga boogambye nti bagenda beera abantu 3 tekisoboka kugamba nti n'abantu bonna 3 kaadi bagikoze eki bagifunye naye kibalese 1 kuye kulwana kulaba nga agenda muki mu parliament number 2 politics ebyensimbi ebyenfuna byononyenye ebyobufuzi bya Uganda kati bannayuganda bonna badduse abantu badduse mu byalo zanero abantu bali mu mabanja agamba kasita nenyiga ku wano mu byobufuzi ngenda funa wakaki ngenda funa wo musaala kati bwalaba nga nuupu temuwadde kaadi ayina okulwana afune wagikola ki wagikwata afune alabe nga ayinkurizinga ku chances ezogenda mu parliament so kati ekizibu tekiri ku nuupu nti waliwo betajja kuwa kaadi ekizibu kiri ku ffe abaagala kaadi z'ebibiina ebyo okulaba nga ffe twebuulirira nti ffenna kaadi tetujja zifuna waliyo n'abalala bajja zikola ki muntu actually omuntu agenda ogifuna agenda beera muntu ki agenda kubeera muntu omu NRM nga maliza ensonga yaabwe yakamyufu kaabwe kitulaze nnyo nti amazima ddala bannayuganda twetaaga okwenyigira mu byobufuzi kitulaze nti waliyo abantu abali mu system government beyagala bafune ebifu nuupu netulaga nti bannayuganda nti affe mu vetting yaffe engeri gye tuvetinga twagala bannayuganda mwenna mwetabe mu byobuki naye nga buli muntu alina chansi egenda okufuna kaadi ale atulaba sijja kubulira zanero kyandaze wano naye kyongera okulaga ekintu ekyo kyolaba awo kikuwa ekifaananyi kimu nti emyaka General Museveni gy'alina 86 ayagala afuneyo abasajja abali mu myaka gya Moses Ali ayagala afuneyo abasajja abali mu myaka gya Rashande Rashande sigamba nti Sekikubo yabadde omutuufu kwegamba yabeerewo olubeerera n'alubeerera naye toyinza kujjawo muntu wa myaka 55 n'oleeta wa 85 kale abantu kamabulire kyembalaze omukulu mulaze ka video naye nga mu kamyufu kano nga babadde agamba maliriza NRM mu kibiina kikulu kimazeewo emyaka 4 kitegeeze yajja abazaalibwa nga bajja mu buyinza abaana baabwe babeera bakutidde ddala ddala era nga
bali ku mitendera egisobola okusalawo oba okubasindika nti munnaye ffe tukaddiye kuba kati omuntu aba yajja aba ayingidde ekinaana era nga woogambye President Museveni wabanga tayingidde ekinaana aba mu 7 era zino ezikuliridde naye tulabye ennyo mu kamyufu k'NRM nga abantu abakulu boolabira ddala nti baweddeyo ku mpagala balina posita ez'emyaka gyabwe nga bali mwana ze bakampeyiningirako naye nga bo mu actual sense ye mwenyini kankubawo ekyokulabirako ekirungi nkuwa ekyokulabirako e Masaka bakomezaawo sekandi former vice president mama wange alitwala kwenda ino Robina I mean Kadaga Rebecca Moses Ali Rashande waliwo ne kamuntu naye ali awo ono amama Mbabazi Mpuuga be baali batugamba ne tiimu ye nti amama Mbabazi ye mutuufu agenda okujjawo Museveni kati ate ye amama Mbabazi yazze mu NRM ye n'agamba bannange mu nsonyiwe kakati njagala mukyala wange mumuwe ekyabakadde tiimu yonna eri awo y'abantu bali myaka 8 naye obukulembeze bakyabukola ki bakyali ku ntebe ewooma mwe abavubuka mugenda kukola ki era abavubuka mwe mulifuga ddi omanyi nga Obama agenda okuritayaringa okuva kuba president wa America nga ali myaka 55 Obama yali 55 naye wano mu Uganda waliwo agamba nti you see my son you see omwana wange oyo kyokka omwana gwagamba omwana wange oyo ali 5 mwemeka 5 eri Obama yaritayaringa adda kuba president ono akyamuyita mwana takula mu maaso g'abakadde be mu bukulembeze omuntu w'emyaka 55 oba oli jjajja kubanga oba oyina abazzukulu Honorable Lukanga wanjisebo ni musajja muganda omwana akola mu maaso g'abakadde be oli kasitaba nga mukadde we yali mu ntebe omusajja ow'emyaka 55 agenda muyita mwana wange naye ng'ekyamazima omwana oyo gwayita omwana wange please forgive my son naye nga oyo gwayita my son jjajja ayina abaki ayina abazzukulu kati ffe mu Africa wano naddala Uganda politics tumufudde kyakola ki kyakuzanyirako kakati Rashande atambula na muggo Moses Ali ebiri ku nsi takyabimanyi takyagiwoomerwa akomba nkombe yakuba campaign twalabye wano bagamba Seruka Mama Yute bwe bakwata kulirye ng'akola ki ng'awoloma Erika Yanja baakutte ku kalulu ka mwannyina yakabya amaziga ne mama we wa myaka 95 n'akaaba aka mwana wange mwangamba mwagenda mu nsiko kutangira babba bululu anti kakati mama lero babbye ka mwannyinaze naye nga buli lunaku babba obwabaki kinasinza okwewuunya obwa banna Uganda yeebuuzizza nti since when drone bwe zajja mu ggwanga lino drone zajjadde mu Uganda ekibuuzo ekyo nange kyannemye okutegeera Wembule si yasooka okuleeta emmotoka ezitwala abantu ate nga yagikulembera y'omu ku bali bagikulembera yali Kakoza Mutale Kakoza Mutale yali wa Kiboko Squad Kalangala Action Plan ono yanti ono wa Wembule General Kayanja emmotoka ze basinga okutya zaalinga bikolonezo nezi kiswa waliwo ne Mark X nga zakajja Mark X mu kitundu kati nga bwe tutya drone nga Mark X we parking eyo ne kiswa ngomanya naye nga yazitumye olwalero we zazze mu kalulu ke yabuuzizza since when did drones come to Uganda Kiwanda yabadde ngabeera ku TV n'agamba nti akalulu katambula bulungi abanuupu temutuzanyirako bya bufuzi omuntu bw'aba akusinze yabadde ku TV ng'akaaba nti bannange banzibya akalulu kange abawagizi bange bo babadde balonda bulungi baddembe naye Bannayuganda katuta ku kibuuzo kino kyennyini tulabyeko abakulu mu NRM nga ku mulundi guno nga akamyufu kawedde amaziga gabadde mangi even before twalabako mukadde waffe weruweero yani Haji Nadduli tabani wafudde n'akaaba tulabako omukulu former vice president Sekandi tabani wafudde naye n'akaaba n'abamafia yali vice president oyo ebiseera yali vice president yali Sekandi yali ani Bukenya Gilbert Bukenya tulabyeko
Eric Kayanja naye akaabye. Tulabye bangi ab'ebiko nga baze bakaaba. Ne mama mbabazimu nnyini. Tugambe nti kati essuubi mu Uganda ligenda lijja oluvannyuma lw'obulumi bwe muzze muyimba mmwe okubanga butandise batuukako bakaasangwa awo nti kati Bassekikubo bonna batinkasimire nti kati basobola okukyusaamu ne bagamba mukama waabwe mu butuufu bino biruma abantu. Babu yasembyeyo wano juzi era kati esaawa zino yinza olowooza ye leader of opposition. Babu eriyo ebiseera bwe twalowooleza nti n'otafiire ye leader of opposition. Ne President Museveni yennyini bw'aba ayogera kuraaleze ne addressing eggwanga alaga waliwo ebitagenze bulungi ebyetaaga okufikisinga. Kyokka ate yali incharge. Like if you listen to President Museveni nga tobanamuteerako nti is the president of Uganda, you might think is the leading opposition figure ng'ayogera ku government ye after 40 years. Kakodyo kiki? Anedda ekizibu ekiriwo abantu abo ffe tugamba mu NUP ne sober minded Ugandans tugamba nti injustice anywhere is injustice everywhere. Kakati bali mu NRM bamanyi kimu nti obutali bwenkanya bukolebwa ku bali abatali baki ba NRM. Naye bwe bukolebwa munda mu NRM bo tebaagala bulaba paka nga buyina omu ku bo gwe bukoze eki gwe butuuseeko. Kakati olaba muganda wange mukadde waffe Babu gwe njagala ennyo kyakola ki kyaliko kyolaba Eric Kayanja kyakola ki kyakaaba nti bamaze kubba kalulu keye ne bagamba NRM to NRM sani to sani kibeera okukikola eri aba opposition. Era ffe abamu kyekitutiisa ne tugamba nti lwaki ddala General Museveni yatuuka n'avaayo ne yeetondera eggwanga. Ayinza okubanga yavaayo okwetondera eggwanga ku ebyo byagenda okukola kubanga ebyabadde mu kalulu k'NRM nga battiŋŋana. Twebuuza nti kakati bwe bamaze okwepayiringa bwe bati ffe aba opposition bagenda tukola ki? Sokoddemu akabuuzo ako ng'otunudde mu kamera. Mwebuuza ki? Twebuuza nti General Museveni okuvaayo ne yeetondera eggwanga emyezi giringa 5 emabega yavaayo ne Maama Janet ne beetondera eggwanga. Twebuuza yeetonda ku bye yakola edda oba ku bino bye bagenda otukola? Kubanga bw'otunuulira ekyabadde mu kalulu ka NRM nga battiŋŋana babbiŋŋana walabe Eric Kayanja ng'akuba emiranga walabe Babu mwennyini saawa zino alinga nga ye opposition leader n'olaba ne Kiwanda byayogera ebyo byennyini Kyagulanyi byazze ng'ayogera. Dr. Kizza Besigye byazze ng'akola ki? Byazze ng'ayogera. Twebuuza nti bwe tujja mu kalulu kaffe kana aka general election aba NRM bali side eno waliyo ba NUP eno waliyo ba Kyagulanyi eno ba Museveni myaka 4 eno bya Kyagulanyi ebiseera ebijja ebyo mu maaso ebya Uganda kigenda kubeera kitya? Osanga General Museveni bye yali yeetondera byagenda kukola bannayuganda mu kalulu akajja nga yeetonda in advance. So muli mu kutya nti bw'aba beetuusizzaako ekyo ab'omunju watya nga bagudde ku weebweru. Nedda tetuli mu kutya, tuli mu kwetegereza. Ekyokutya twakiwummuza dda ku mabbali. Ekyokutya tetuli mu kutya. Tubeekola ki? Mubeetegereza. Tuli kwetegereza. Twatyatya dda ne tukola ki? Ne tumala. Omanyi wano regime eno engeri gye tugiraba. Omusajja omugezigezi yagamba nti you will find people who don't fear death that they will kill you at any instance. Naye on the other hand kwegamba nti ojja kusanga abantu abaagala okutta nga n'okubanyumira kibakola ki? Kibanyumira. Naye be very afraid gwe ayagala nnyo okutta kubanga on the other hand you might find someone who needs his life more than you enjoy killing people. Enjawulo oba ogitegedde? Ngitegedde. Nti ojja kujja nnyo nga gwe oyagala nnyo okutta naye ng'ate ne gw'ozza okutta ayagala nnyo obulamu bwe. Kati ffe tuli ku sayidi eno eyagala ennyo ki? Obulamu bwaffe. Tuyinza obutatya nnyo azze kutta. Era tetusobola tiisa bannayuganda. Mbwa banne mugenda tutta nnyo mwagala kututta kituufu naye naffe obulamu bwaffe tubukola ki? Bubwagala nnyo. Kati imagine what will happen in between there. Nkiddemu?
Tokiddamu. Eh. Ka psychology owesaga gwakategeere. When you want so much to kill and you find someone who wants so much his life. That means onajja kujjawo before. Equation yebetegeeza. Kakati babera be planning okujja okututta. Bakimanye naffe bajja okutta obulamu tubukola ki? Bwagala nnyo. Tubwagala. And we shall have to preserve it no matter what happens. Naye ekikulu ekikirimu nti tulina okwekabiranga bannayuganda nti Uganda gye batuzimbira si ye Uganda gye twagala. Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa. Muna atukola ebintu ebyo ali omu ne kagurupu k'abantu katono ffe tuli bangi. Bannayuganda kyembanenyako nti emyaka giweze 40 naye tebannaba kutegeera nti obuyinza obukyusa bagenda fugibwa batya buli mu mikono gyabwe. Kyagulanyi kyajayimba buli lunaku nti obuyinza obukyusa okulembeddwa otya eddagala mu malwaliro gye liri, enguudo z'otambulirako nnungi, essomero kw'osomera omwana wo ensoma eri etya biri mu mikono gy'Abannayuganda sijja muntu yenna yenna ali mu gavumenti. Because the power to change that eri mikono gy'Abannayuganda. Naye Bannayuganda tebakimanyi na kimanya nti the power to be governed by good laws eri mikono gyabwe teri mikono gya mundu. It is within their hands. Kankubulire. Let us juxtapose Uganda and Kenya. Mu Kenya oyinza okumalaga mayitako emisolo gye bataagala kusasula ne batuleeka ne basirika. What do they do? They demonstrate. Bavaayo ne bajja ku street. Naye wano mu Uganda Kyagulanyi bwagamba nti tugende. Kyagulanyi abamu luli mu beginning bagalangawo n'amaduuka agaabwe. Dr. Kizza Besigye wajjanga ne w'okutuwaka. Besigye atwonoonera ebintu. Ate munnanga atwonoonere. Kaakati be bakaaba. Be bageggalirawo nga teri abagambye. Be bageggalirawo nga tewali abagambye. Wanjukirako oyogedde ku w'okutuwaka. Nenzijukira abasuubuzi nga bagamba Besigye tumukoye mu kibuga atulemesa okukola. Kati Besigye n'abaleka. Ate bo bennyini ne beggalirawo amaduuka agaabwe ne bagamba embeera gye tukoleramu tetukyagisobola. Bejjusa ddi ojjukira emabega ku OTT over the top tax. Kyagulanyi ne president we yavaayo n'atambula mu kibuga kino omwana atwonoonera ebintu byaffe tulekere emirembe gyaffe. OTT yavaawo. Yamala n'avaawo. Bannayuganda abaliyo tebakimanyi. Mwana oyogedde president Kyagulanyi yeyaggisaawo OTT. Yeyagigisaawo ku street. Abali abatulaba omanyi Bannayuganda bagezi nnyo. Ngenda bajjukizaako. Bannakenya bwe baali mu mbeera nga gye tuli mu Uganda ku mulembe gwa Moi. Omanyi kye bayita sabasaba. Sabasaba kitegeeza 7. Saba ye 7. Badde manyi mundu. Mundu bagitanga sabasaba naye sabasaba mu Luswahili kigambo kya Luswahili kitegeeza 7 sabasaba. Nga 7 gw'omusanvu mu 1993. Daniel Arap Moi yagamba nti tewaliwo okubeera bibiina bya bufuzi wano mu Kenya. Bannakenya ne bagamba ogambye otya ne beeyiwa ku street. Nagamba kale bibyo mbibawadde. Nga bamaze kweyiwa ku ki? Ku street. Bano Bannayuganda bo balowooza nti General Museveni ne gurupu ye bajja kukeera bave mu State House. Bajje babagambe nti bannaye kale amasomero amalungi gaago. Wuyo ne Minisita wa Museveni yabagambye nti bagenda kujeeza amasomero bazibasoloozeemu nga bwe bayisa obubbo nga mugenda okuwasa embaga. Bannayuganda kye mwagala, it is within your hands, not within any law. Teriyo teeka ligenda kibawa okuleka nga mukikoze eki nga mukyesabidde. Wabadde ombuuza ekibuuzo. Nabadde nkubuuza ku enkola ya NUP eyokugabamu kaadi. Eyo ensonga eyo twagimaliriza bakadi. Twali tugamba ku bibiina bwe nakusalidde ebibiina ebitongozeddwa. Ebibiina ebitongozeddwa okuswama abanupu okubawa kaadi. Ebibiina ebitongozeddwa ng'oggyeko okuswama abanupu obawa kaadi ogenda kunnyongererako n'ensonga nti ebibiina byonna mu kutondebwawo kale ebiri meja ebipya mwe tujja okutunuulira Common Man's Party ey'Olusaniya, mwe tujja okutunuulira DF,
I think I'll mention that for now. Baze batulaga nti President Kyagulanyi alemeddwa nnyo era nafuyiza nnyo opposition era talina kyakoze ku opposition eno era akuumiddejo President Museveni mu buyinza ever since their launch what have they done ekikulaga nti bo balina kye bagenda okukola ekyenjawulo because President Kyagulanyi ajja kugamba nze naleeta ekibiina kyange mu kalulu akaasooka I produced more members of 57 opposition than any party has ever produced singly. Statistics ziraga yakyasinze okuba opposition naye wagamba si yakyasinze era nga bw'ogambe statistics ziraga you know mathematics doesn't lie naye abasajja bano Kyagulanyi tebamwagala tebagenda mwagala ate tebali mwagala lwaki akyusizza ebyobufuzi bannayuganda nga bwe babadde babiraba bamunyagwa bampuuga ka gurupu ako mabike mukaaku bwanika balubowa bakasiba nti babadde balina ebyobufuzi bwe baagala bibeere nti be bategeerera bannayuganda kati Kyagulanyi ye n'abikyusa agamba bannayuganda nze nkugambe byenkugambe gwe weetegeerere nkugambe byenkugambe gwe kola ki weetegeerere ate walingawo emabega wali kakkakuni nga kalowooza nti be balina okuditamininga ebyobufuzi by'eggwanga abantu abo bangu okugula nsereko ecological party ukitegeera abantu abo bangu okugula njagala mbuze munnayuganda ali yatulaba kubanga ebibadde bigenda mu maaso mu Uganda obadde obiraba nga nupu tenaba kujja wali olabeko political party kinga evetinga abakandidate baayo political party kiji wali olabi nti abantu babayise mwena mujje ku headquarter vetting process etambula okumala kati myezi 3 ng'ensi yonna yonna egyetabyemu wali ogirabye political party wo kakati babaddenga batuula mu ofiisi zaabwe ne beegabira ebiki nti gwe gundi ojja genda ku kiri gwe gundi abo bennyini abeegabiranga ebifo kati bebanenya nuupu nti teri democratic oli akubuulire DP lwe yali egenzeko mu Uganda nti enoonya bakandidate akalulu ne bakakuba ku kyalo kakati ate bagamba nuupu teri ki teri democratic Kyagulanyi ayonoonye ebyobufuzi kituufu abyonoonye oniyo wa side naye ku side yaffe ate abitereezezza why buli munnayuganda amuyisa akole ki abyetabyemu abeere involved Kyagulanyi kyajjeewo ekibi ajjewo brokermanship bali babadde babulooka kyova olaba buli kalulu akazze kabeerawo nga bampuuga abo babeera ne coalition ndala eno Suubi eno TDA eno FOC buli kalulu babeera ne coalition nki ndala babadde basamba kiburoka wakati w'abatuuze bannayuganda n'oyo ali mu bukulembeze kati Kyagulanyi kya disorganizinze adisorganizinze chain eyo bo anarchy gye baali bakuliyetinga they had created a quiet anarchy akavuyo akali controlled bo ke baali bakola ki ke bateekawo tebamwagala tebagenda mwagala ate tebajja mwagala abasajja abo bobabuuza tunuulira simbo ya Munyagwa gye yaleese ey'olusaniya simbo nungi nnyo mbu ffenna tulye tugabane ku keeki y'eggwanga olusaniya oba otuddawo ne lukutuukako ne bagamba Honorable Lukanga ekifiikyo nakyo kituuse exactly bo kye babadde bakola ki babadde bali abifi njagala nkubuuze gwe ali eyo munnayuganda ali eyo bannayuganda nga balwanira ttaka lyabwe ab'Ennebbi obawulira Mwakyoli obawulira Ebunyolo obawulira aba Oyiro bannayuganda ng'omuntu alwana kulabanga at least eddwaliro mulimu eddagala gweomuleetera oti akabonero k'olusaniya nti saawa yakulya feno mu nuupu n'ekiriwo tekiriiwo people fighting for a right to live in their country bannayuganda tulwanira right kubeera bannayuganda gw'ogamba nti saawa yakulya nga toli mulamu abantu bakava mu kamyufu kenali bava bakuttiŋŋana
ng'ogamba essaawa yakulya wadde mwemutinga naye essaawa yakola ki? Does it make sense to you? Naye abo be bagamba mbuno. It depends how you explain it. Ayinza okugamba nti okulya it might not mean emmere oba ebifinga bye baabirya. Ng'okulya is sharing the national cake. Nti gwe w'essomero ojjako. Oba gwe wakiraba otya? Nedda. Bo perception yaabwe eri bweti. Nti buli Munnayuganda alina waakwatidde ab'e Busoga mulireko e Busoga. Ab'e Buganda mulireko e Buganda. Ate nekyo nze I'm trying to give them a beautiful imagination. Give the real imagination. The reality is we Ugandans, we are fighting for the right to live in our country. To survive. To survive. Tulina kusooka kubeera balamu. We are fighting for the right to twegatte national unity. We are fighting for okulabanga bannyinaffe abeesooseka mu nsi z'Abawalabu basooka ne badda kubanga bali mu kubonaabona bali bajjiramu eby'omunda. We are fighting for right okulabanga omwana eyafuna 3 A's ku senior 6 tavuga boda boda. We are fighting for right okulabanga the main occupation ey'omwana avudde Makerere n'amala emyaka 4 nga awanoonya omulimu tali ku boda boda. Nkugambe twatandise sheno nga Edi Mutwali mu kkomera. Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera. Ekimuvunaanyisa okimanyi. Is being a Ugandan trying to fight for his country. Kakati demands zaffe abamu abali mu opposition zaawukana ne demands z'abaani bampuuga. Kyova olaba ekizibu kya mpuuga kabonero ka ambuleera nti era omuti empewo wenaafuuwa ng'omuti gusika kambuleera nga kakola ki nga kagenda nti Kyagulanyi alina abavubuka be ffe tulese lusaniya. On the other hand, we are fighting for the right to live in our country. Bo bali bano anana byangabana byanki byangabana kati ideologically bulibu obubiina obulala nzikiriza nga sivudde bulinze mbuyite bubiina buzze kulwanyisa kino ekibiina ekiki ekyamaanyi nga ate ne ka NRM nakafuula kabiina tekikyali kiki ekibiina ekyamaanyi ekiri mu Uganda ye National Unity Platform. Mu politics waliwo kye bayita hegemony ne hegemonic contender. Explain. Ow'amaanyi n'ayagala amaanyi ago. General Museveni bw'avayo n'akugamba nti Kyagulanyi yanzibye obululu miliyoni egi. Aba akulaga Kyagulanyi ye w'amaanyi. Alina n'obusobozi obumukola ki? Obumubba. Bakugamba nti ow'amaanyi akubisa gw'okola ki? Gw'olina. Ani alina electoral commission? President Museveni. Ani yabba obululu bwa Museveni? Tewali. Yagamba Bobi Wine. Anti yagamba Bobi Wine yamubba obululu. Kitegeeza Kyagulanyi ow'amaanyi yakwata electoral commission ya Museveni n'amubbisamu n'amubbamu obuki. Wakigamba nti tewali. Oyogedde kubba akalulu kankutwaleko ekibuli. Omulangira jjajja w'Obuyisiraamu yabadde alina ebintu bye yeewuunya mu nsi ku myaka gy'alina n'ebbanga lyabaddewo. Yasoose ne yeewuunya butya akalulu we kasobola okubbibwa nga kakusimba mu mugongo. Kakakumi. Manyi nti abantu nga bakubya akalulu emisana kakusimba mu mugongo. Ate omuntu basobola okulangirira omulanga mwenna mwabaddewo. Ekyo nalabye kitya. Naye ngamba ate ekyo kisoboka kitya. Oba abantu musimbye mu mugongo layini ate neyeeveera oba neerinnya. Ekyo kiri mu byenneewunyisizza naye nga tusaba busabindi bwe tuba tugenze mu kano ke tutalaba omuzogo guleme kudda tusobole okutambulira awamu. Kati sebo oli ng'agamba bamubbi akalulu miliyoni namba mukatalabwa ye ne yeeterawo akalabwa neera ne bakabba era omulangira yagambye asaba mukada akatalabwa omuze gw'okubba naye bw'oba oyagala okigaziya ne ku bintu ebirala kubanga olaba omulangira yasekeredde akalulu ako ku mugongo. Kaakati ate sente ze bakusolozaako ez'omusolo z'otalaba ne baziteeka eyo. Jjukira emabega wali bali bakabba 600 billion 62 billion. Tobijjukira ez'Abachina
simanyi zigenze Japan zigenze mu Bank of Uganda olaba oli abba akalulu k'abanne bennyini aba NRM nga basimbye ku mugongo ne bagamba Lukanga yasinze ne bagamba Zanero yasinze wano nze mu Kyendaba. Ensi erimu omuntu abba akalulu k'okusimba mu mugongo nga emabega ku banka y'eggwanga egamba sente zabbiddwa banka y'eggwanga kakati si mu sako bu banka y'eggwanga kati toka kyongera okulaga we tukola ki we tulinga ensi oli wabbira ekirabibwako olw'ekitalabwako wakikola ati omulangira yeewuunya kuba nsuubira omulangira ali exposed ekimala okubanga ebintu byonna mu nsi yabirabako kuba alina obusobozi obutuuka ku buli kintu kyonna mu nsi ne bwagamba njagala gendako ku mwezi sente zisasula ekizungirizo okutuuka ku mwezi azina kati waaba oyo yeewuunya kati olwo Zanero atalina busobozi ate Lukanga ate olwo ali eyatulaba yakola atya aliwo atalina busobozi kutuukako kaseese kitegeeza atadayitayita yatenda nyina okufumba kati olabe yayitayita agamba naye ate nyinawe kino sikirabanga mugundi waliwo omusajja bamuyitanga Charles D.B. King yali mu Liberia awo 1903 up to 1927 yagenda n'ateekateeka akalulu okulonda ng'abalonzi bali 1,500 ka presidential election era kiri mu Guinness Book of Record yateekateeka akalulu ng'abalonzi bali 1,500 ali eyo gwanoonya genda munoonyerezeeko Charles D.B. King Liberia ekibiina kye yali alimu baali bakiyita True Whig Party mu Liberia awo ku bantu 1,500 abeesimbawo yafuna obululu 22,000 ku balonzi 1,500 ogw'abalonzi yafuna obululu 22,000 yamudirira namuwameka kati nno mugundi entuufu eyamuwangula yafuna obululu 9 mu kalulu akatuufu kitegeeza ye yafuna nga 3,000 naye olw'okuba yali pulezidenti oba yali Museveni waayo ebiseera ebyo nga yalangirira yagamba byabaka amateeka wa 22 muwangule naye yeewuunye era kiri mu Guinness Book of Record kakati byebyo byabaddewa n'olabira ddala nga Kagabo yafunye ku kyalo kuba muzaala yafunyeko obululu obululu 2 bumeka ne bagamba ate era ye yawangudde ekyo ndese kyakulabirako n'ebyewuunyisa naye nno waliwo ekintu ekyabadde mu kalulu k'NRM ako kyobadde obuusiza amaaso oba kyembadde sijjukidde kugambako nti abantu abali mu NRM tebasobola kwagala bannayuganda. Lwaki? Mu NRM mulimu ebibiina ebibiina bibiri. Ekibiina ekisooka ye NRM eya General Museveni ne wabeerawo n'ekibiina ekyokubiri ekya PLU ekya mutabani wani wa Museveni nga byonna birimu NRM byonna birimu NRM abatulaba bo babitegeera byonna byebiki ekimu kya taata ekirala kya mwana twatandise wano tugamba nti mu Buganda wano taata ayagala nnyo omuki omwana ababadde abaali bali mu piraawo abagezi ennyo tebeetabye mu kamyufu ka NRM kubanga bakimanyi abalabe baabwe namba 1 be bali mu NRM abasinga obutabaagala nkiddemu nti ebibiina ebibiri epiraawo ne NRM be basinga obuteeyagala n'okusinga bataagala ba bibiina birala nti okwesosola kuli mu NRM okwo ne piraawo nti owa NRM owa piraawo omugezi teyeetabye mu kamyufu kaki kyekikuwaliza uti Siziri Gundi ze yafunyeyo Kagabo ebbiri nti wadde gwoze eno mu NRM naye gwe toli wa muffe gwe oli waki oli wa piraawo oyogedde bwotyo what explains okubeera nga abapiraawo abazze mu kamyufu k'NRM bawangudde aba NRM abali ku ideology eri esooka mulabira batinka simire mulabira basekikubo mulabira bakiwanda nga
senga oyo WNRM waliwo WNRM ayogera ngamba musajja oyo ayogera n'ensonga wadde WNRM ayina ensonga gyayogera nga bona Francis Babusa nga bona Kiwanda abo we bati WNRM abogera ensonga ng'etegeerekeka ate owapirawo abakwatako abayisawo bimuka myufu k'ekibiina kyazze kitya kyobola bonna baba bakubye ku olwo baba bakirinize out anti olaba otalinga tusoma oluzungu nga oluno lwaffe olw'abaana abato embo bad city si bad once and was si bad once and was bad akati pirao mu politics wa Uganda is better than NRM kyovolaba aba moderate fe betubade tulabanga aba BBB aba NRM kakati ate kuba pirao where they want to take the politics of the country. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabyo obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku namba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo z'olaba ku sikulini yo. Ebibi ebibiri nti aba NRM si balungi nnyo naye ne ba moderates be tubadde tulaba Ssekikubo Bakiwanda nga wadde wa NRM avayo n'agamba n'ensonga eno nze mu ndaba yange twandibadde tugitereeza nabadde n'endowooza erirelatiivu ndowooza yandibadde bweti kati abapirawo bazze kulaga nti tetwagala na kuwulira alternative view kakive nga kiva mu abaki aba NRM kyekyakubisiza abasajja ba Ssekikubo kwegamba piraawo eno ye military ya NRM military wing military police be bakamyufu baki ba NRM oba nkijeyo bulungi be bakamyufu omanyi bwe biberanga butwaberanga ku university awo nga tuli mu riot nga wandege ya police emanyi okujja neyingira university abaana netwetwala nayo naye kasita kamyufu yayingiranga wo omuggo ne guvuga nga bwoba osobola kuyingira siringi gikole eki liyingire kakati mu byobufuzi bya Uganda kamyufu ekoze eki eyingidde mu NRM ye PRU eze ku disciplininga even if oli muki oli wa NRM Ssekikubo akugamba nti muhozi gonkoze eki gonkuba si bigambo byange Kiwanda akugamba nti abasajja bazze kuba mboko nga tebazze kuba bawagizi ba Nuupu bazze kuba bawagizi ba Kiwanda ani asindisa abamaji muhozi okusinzira ku bigambo by'aba NRM muhozi tonoonya nze noonya aba NRM baba kugambye ebigambo ebyo nze am simply analyzing bano bye bakoze abamusibako amatu g'embuzi omuli baba kusibako matu ga mbuzi vaayo nnyonnyole naye nze nkunyonnyola ba NRM bano kye bagamba nti gwe wasindisa abantu bakuba abawagizi baabo ddala Ssekikubo yagamba lwashande nga amutwalaganya muhozi yali amuyozayoza ate taata yagamba ntaddewo akakiiko kanoonyereze ku mivuyo egyo naye ng'ate taata essaawa zino talina maanyi kusinga mwana taata ng'alina amaanyi nkutidde oyo amaanyi tagenkanyani oba eyo topiki ngikomyawo eyo topiki tojja gyogerako naye nga bannayuganda awo we tulinga ki ng'eggwanga NRM gyetulwaza etutwalira mu kiki mu kizikiza politics ono saagala kutufuula eno show ya kubeera extremist mu byobufuzi naye tulireetinga ebintu nga bwe bikola ki nga bwe biri so nga tumaliriza katumalirize n'ekibuli omukulu teyayonjudde munne ngamba naye lwaki teyamwanjudde Katikkiro wa Buganda n'aba nagamba alabika teyamulabye kyabadde kitya ggwe nga wa NUP nga Mpuuga tayanjuddwa kubaagala okuvuganya gavumenti
ensonga eyo Katikkiro yajogedde bulungi. Mpuuga gye yatudde yabadde yeekwesa eri. Naye ne Katikkiro bamuleetedde kapapula okumutegeeza nti Mpuuga ku mukola akola ki? Naye yabadde takoze eki? Yabadde tamulabye. Kakati kitegeeza nti Mpuuga addemu akole nnyo. Addemu yeeyozeeko ng'omuki. Ebyamujja ku lujjuliro wano ku mugguukiriro byalagawa ani yamujja ku mugguukiriro. Yeye yajja ku muki? Ku mugguukiriro. Ku mwanjo. Katikkiro yakugambye nti nange nabadde simulabye bandeetedde buleetezi akaki? Akapapula lwaki bakamuleetedde buleetezi? Kati nno Pulezidenti wange Robert Ssentamu Kyagulanyi teyayogedde kuweza ddakiika 5. Era tewali yabadde na chance muleetera kaki? Kapapula. Mpuuga ne bannabyabufuzi abalala nsaba bayigire ku bigambo bya Katikkiro ebyo nti omuntu ojja n'oweereza n'okola ki? N'ovaawo. Kakati sigalira ddala eyo gye weekwese mu nsokolosokolo abantu nga tebakulaba. Bw'onakola ebyannaggwano ebyakuleeta wano mu maaso onaakola ki? Onaakomawo. Ekyo weebuulirire gweweka nga muntu. So kivunaanyizibwa ku ye okwebwalabwala. Ekiri ku ye okwebwalabwala. Tekirina ate kakati agenda okwanjula ate gw'onenyola okubanga gwe watudde eri mu nsokolosokolo. Naye ate nno njagala bannayuganda abaliyo balabe. Beebuuze nti Pulezidenti Robert Ssentamu Kyagulanyi yayanjudde Bassemujjuŋŋanda. Nayanjula ttiimu ya PFF. Balukwago kubanga babadde batuddewa? Tewalabika. Kati kola nnyo n'omuti gwo ogwo omuvule guleme kubeera eri wansi mu ddungu. Gusembereko mu bantu. Ogutadde nnyo mu ddungu. Muti guli nnyo mu mabira wakati gusembeze ku kkubo wano. Omuti muwanvu ne bwe gubeera wagulabika. Tebagulaba, ye yagulaba, nnyini gwo yagulaba. Naye bannayuganda tebagukola ki? Tebagulaba. Mu bufunze. Katikkiro yagambye ndi omukulu Honorable Kyagulanyi n'Empuuga nno munne abadde ate ekyo kyo sikkaanya nakyo si munne. Muganda munne. Mubeera ba Luganda mu politics mubeera ba Luganda depending on the ideology gye mugoba. Si ku ggwanga. Si ku ggwanga lya Uganda. Si ku ggwanga lya Buganda. Si ku ggwanga tribe. Wabula ideology ye bagattawa ki? Okuba abooluganda. Kakati nze atudde wano ku Lubongo yakootanzija. Kuwaiswa kootankola ki? Ye muganda wo. Kootanzija kubanga Uganda gye twagala abaana baffe bawangaaliremu bano ideologies bwe tuzigatta. Kati ate n'Empuuga tetuzigatta. However much musajja muganda. Nze ne ttiimu y'abali ba Nandala Mafaabi tetusobola zigatta. Ideology yabwe ya ssente. Dr. Kizza Besigye mukama waabwe yavayo n'akinnyonnyola. Kakati abo bampuuga ba Nandala Mafaabi Patrick Amuriat Oboyi bano ba Lusaniya bamunyagwa abo bo bakwataganira basobola okweyita abooluganda. Naye si ba Luganda lwammwe. Si ba Luganda lwaffe mu ideology. Kubanga ebigendererwa byabwe ebirala bya nsaniya ebirala bya kutula mu miti ffe ebyaffe byakubeera mu ambuleera byakuzimba Uganda ey'enjawulo. Kakati Mpuuga nga tumaliriza tewali agenda kusembeza ku lujjuliro kola gwe ebyannaggwano ebyakusembezaawo luli biddemu bikole ki? Bikusembeze. Nsembayo nga mbagamba natandisira nga kikugamba nti empisa zo teziri nga kyapa nti okirekawa waka. Si mmotoka nti nagirese mu parking ne bw'oba ogenda mu kiyiga empisa zo otambula nazo. Kakati Mpuuga ekimutuuza eri mu nsokolosokolo ekisimbiza omuti omuvule wakati mu kibira mpisa ze atereeza ezo Kyagulanyi amuleke abantu bakulabirenga ddala wa. Omanyi nga ebiseera biri bagambanga nti Right Honorable Mathias Mpuuga will introduce who? He's the president. Kakati lwaki ate Kyagulanyi yeetaaga okwanjula okunoonya Honorable Lukanga. Abantu bakulabirenga wa ddala. Ekisookera ddala bannayuganda mundabire mu Uganda. Bannayuganda mundabire mu National Unity Platform ye Umbrella. Bannayuganda
mundabire nga ddala mu Njeru municipality. Njeru municipality eyo pozi ye wani eyakwata luli card awali embwa yo ku kyalo. Mbwa ku kyalo. Mwami gwe twavuganya naye ku card ku mulundi guli kati yagenda mu PLU. Nupute yagimalamu kasayingira parliament nupute yagiwezaamu myezi 5. Nasala eddiro nakola ki? Nagenda mu piraawo. Kale so kati card yawo eri vacant teina incumbent. Nenze nina okukkiriza nti nze ngenda okugifuna. Ku mulundi guli wagivuganyako? Nagivuganyako. Ne bagikuwangulako? Ne baginzibako kye kigambo ekituufu. Ne bagikubbako? Ne baginzibako. Okuwangula n'okubba byanjawulo. Goolo enywedde mwalaali ne goolo gye batebeza omukono ya Henry oba ya Maradona za njawulo. Wadde zombi ki? Ziwangula omupiira. Wadde zombi goolo. Naye nina okukkiriza nti ku mulundi guno kaadi ngenda kufugifuna. Naye ne bwe naaba sigifunye. Ate ku luno bannayuganda muntu nulire bigambo byange sikyusa bigambo byange. Sigenda kwesimbawo. Ku mulundi guno bwe sigifuna. Oba tofunye kaadi ku mulundi guno? Teweesimbawo. Sigenda kwesimbawo. Ngenda kulekera oyo yenna ekibiina gwe kinaaba kisazeewo. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo. Ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi. Tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road. Awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku namba noti 752 mukaaga noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2. Biva Organic emmere eddagala. We out.